Contact bisigade bikole ki bireke ebyo Katonda yakola ki omuntu ajja kwekwasa ng'alemeddwa bulemwa okitegeera gwe mpapaaso olabe omuntu bwalemwa goal okugiteeba banenya amuwadde paasi oba alemeddwa kuteeba oleeta paasi olabe. The Ganda boys, you cannot blame them in any because you don't base here. Okitegeera bo balinyowa eri ate n'ekirala ndi era nabo olaba bambi okitegedde it's not a long time bakakitandika osanga nabo bazze okubako kyebongerako okitegeera bo olaba nti bakakitandika okuba nti bakyenyigiramu nnyo naye katubala 9 years ago tetunnafunayo nominations award nene tunulira ensiba kuffe following a music nnyo abantu bonna nese tusinga music nengolaba gyebali babeerayo over and over every year they represent at least nese baffe okuvaamu owa mwaka ki biiteri ya mwaka ki okuva eyo yonna okitegeera man it's too much. Olenze okwebuuza aba Nigeria bangi bazze mu Uganda lwaki temusaba contacts zaabwe ne mu connectinga nekiri kwa Nigeria bokka okitegeera basi aba Nigeria sibaga za award please nabo balinga ffe Nigeria balinga ffe okitegeera anti big guy for example tutunulire teams yajja wano mu lockdown nemugera bingi ne bamusiba ne Omale but we yaddayo ewaabwe n'akola music n'agenda global saawa eno kati ndowooza owulidde yajja ne Omale obadde omanyi nti ne teams yajja wano nga tumanyi nnyo nti najja nga tumanyi nnyo Omale nti yajja naye n'amuleeta wano okitegeera naye kati wano njagala omugaye nti kati genda ne gundi ku Grammy nti kati mwagenze ne gundi nti mutwale nzina yaŋŋambye nti yamugambako nti kaneetekemu buli kimu naye ntwala but he took a stay producer stay come on bro that is his producer ontegedde his producer akola ebibye kyekyo nagambye himself is all about him onfunye bulungi ndowooza nkuzeemu bulungi fandikomyunawo kuba nkuzeemu kyekyo eze kale kuyuna n'afuna show agenda bwogu tagenda na DJ we tagenda na oba onamutambulirako agenda bwogu tagenda na obijjawa lwanyakugambye lwaki ogamba nti gumanye abantu batambula na babantu kale gumanye abantu nze bentambula nabo yemba ntambudde obamanyi tebakulya ssente munange we move with people kasabera any possible way kasiteba nga kisoboka. Omukulu wa Kibenda yabule n'agamba you speak on your behalf toyogerera industry na because you are not the industry bo bayina emira basobola okweyogera munange tabanenya oba tomunenya kuba ye kuba ate abaka neighbors it's 90%, it's approaching 95. abakankubira oku neighbors about that big eye webale kuyimirira webale nnyo webale ddala bambi. Thank you. Ekintu kyokoze abo kati bambi nga omanyi baganya okuba ba good boys otegedde naye nga balina ebanyiga mu mitima. I don't blame them kitegeera naye ffe people who are not fake tuvaayo are not fake simanyi kulimba si fakinga bana nenkubuulira kitegeera I want to be open hearted I come and tell you kitegeera so bambi batya tobanenya batya mu nyumba naye nobaddanga okugamba ka message nti owaaye yongeza omuliro taata aga taata webale tukwebaza bategedde ajo nakusasula abana big talent batandise okuvuma abamu ne bagamba nti wabba n'emizindaalo bwana obo nawe obo buyangaza n'ensonga zibusinga anti oli bundi wawe boosi yabusindisi boosi waawe yasindisi strategy ekyogamba kikulu zigira olaba zigira atanya amazima ye problem he fears the truth nenga tulina kutya mazima kati gwe ne bwona osindika obwo bwana bujjeewo manyi bujjeewo that's a small group of people obwo bwana butono nnyo teguna kikusobola kukola they can't change anything okitegeera ate ze n'ensonga zibusingako
kuba this is all about the music, but it is national. Otegedde akiri ku music naye it is a national issue. Munjogerayo olinga alaga nti Kenzo pretender kuba bw'aba ayogera alaga nti alina love for the industry. Era lwaki osobola okiyita ekyo nsobola okugamba nti pretender. Kuba byonna byonna bw'olaba nti biraga that's pretending. Talina love for industry. Lwaki ogamba nti bannange Uganda nga ate gwe byokola nga gwe. Yeah. That's what's up. Fulaga ya Uganda gyawuba omusajja akola ali machuwa kyogamba kati bw'oyimba ku laavu ya Uganda yawukana nnyo n'eya Amerika. Era laavu eba laavu kiba kwagalana. Leka namulowo tebabalimbalimba ebyo bintu bitategerekeka. Babalimbalimba watalina ansa tabyogerako. Otegedde tewali byanjawulo naawe. Come on. Wekimbulireko ekyenjawulo. Nti yayimba kino kyanjawulo nnyo. Nga tukimaako wano. Tekiriyo. Nenga we nabagambye. Share the connections, share the contacts. Bannayuganda bagamba mu period share the strategy. To celebratingira nomini ya Grammy wadde tetwagireese Uganda ate omusajja mutandise mubakalashinga mukuba kwongera kumwongera mu bulumi bwa butawangula award. Ogambye ekyo? Mu period mwe twabadde tumuselebratingira for the achievement gyatuusizza for the nation. Anti bagamba bakyala okugamba nti okaledda kaddadda. Okitegeera ate buli oboogera tulako emabega. Okitegeera nti yayinza okuba nti nga yagambye nti emyaka 9 akikola dda. Time etuuse eyakyo okukyogerako. It's the time. It's the time. Fulanga nnyo okulaba nti olina kyoleka ki mabega. Otegedde mutoleka nzirowa mabega. Kati eyo nziro guyinza okuba nti ogiraba naye enziro ejja ekulondoola. Otegedde buli otambula bwoti eba ekola ki eba ekulondoola ojja kola okay. So kino kiisi kya mutima mubi n'ekyo ekituufu ffe twayogedde. I spoke out. Abantu kyebadde batya okwogera nakyogedde. Kati awuli yekubemu ttooki abaye bakihandolinga. Don't you think nti kino kigenda kumayawo ddala enkolagana yammwe ebigambo by'omwogerera? Bwe mba nti kyenjogedde kikyamu kyonna ekijja ndyoke nakyo. Ne bwe mba nga ndi ku mazima ye atunulemu yeekubyemu n'ettooki baba awulira nti kituufu bwansanga ngambe in fact I deserve respect. Public wasn't looking for relevance because he has been trending. Kati gwezwano nga tomanyi Manyera. Kati tewali naawe ebyo bya relevance. That's childish. Okitegeera bya kito definitely relevance gyetaaga mu nkole kino babukubye music nga nakuba husband material. Okitegeera n'atambula abantu bonna kati beerumu ku nnyimba ezisinga essaawa eno. So tekyetagisaamu kabadi konna. Big guy, when you say nti omusajja tagaba contacts, Ready and Wezo be basooka okugulawo akati ka Be It ne babeera nominated. Mbadde njagala nnyo. Kenzo nayo yasaba bali contacts. Before you go there, ebintu byenjogeddeko byebyo bye nali nga gamba byebyo ebyebbanga eryo. Okitegedde saagala kwogera mu bintu byaliwo nga nange siri wa kabi. Otegedde saaba bintu byaliwo nga nkyasoma. Otegedde njatogere ku bintu ebyaliwo nga ndi how can I say ngamanga I can reason right ng'omuntu ali mu music industry direct. So kyekyo nowadays music industry badde leesewo obumu okwegatta oli yegatta noni togetherness n'okulabikira mu shows ez'enjawulo nga mu supportinga bayimbi bannamu. But all the years epas tumanyi nti abadde taperforminga nnyo oba tafuna bookings nnyo naye akola sente from the internet naye nga tabuusa mu abayimbi abalala how to make money from the internet. Bushington has connection okuva mu Coke Studio and Mamas. Temumutuukirirangako muga nti Bush oba newokumunenyaako nti Bush Bush byakoze mu birabye. Bush ndowooza abayimbi baano bonna basinze bonna abagenze ku Coke Studio si abatutte. Bush abatutte. Kitegeera ne Bush singa bamuwa naye gundi eyo alina ggalawo akajju n'abeera nga atwala bana Kenya ng'atwala baani ate singa kibi nnyo. Kitegeera ne Sebo Bush alina kyakoze atutte abantu.
however right now jatubeera ku kino kati ekiriwo bubaka ki bw'olina eri Eddie Kenzo nga tumaliriza? sirina bubaka bwenna bwe napostinze right now bwebubaka obuliwo era bw'aba atunulamu alabe kyeŋŋamba, that is it, kyekyo, sirina bulala bwonna fona. Omusajja nsonga lwaki mwagira Diamond Platinum ng'ali nominated mu apima kyekiba Mr. Contacts? Segere kyobuuza kyoba ekyokwagira Diamond Platinum ng'ali nominated mu apima yensonga lwaki tababwa contacts ze? Bamuwagira era balina ensonga, abamuwagira balina ensonga, balina ensonga nabo, baleka balina ensonga lwaki. Yes, abandi abo bannaye mwenna mbalamusiza nnyo bannange, mbagala nnyo buli omujali, mwebale kwagala Big Eye. Obusungu bwakkakkanyo oba okyalina bungi obukeeredde olwaleero ng'omutimbagano ogwefuze olimba ebyaddala nga gw'oliko ne tubuuza Big Eye ate abadde ki? Abamu basoose kudduukirira ne bagamba tabanga afunye akabenje. kyogamba nze ndiko tugenze okulanga amawulire gandibaaga essanyu, ogamba otya? gye ndi munange ogamba ki? Wabukeeredde olwaleero ng'olina posita z'okoze kati zibadde musawa nga 6 n'okola ey'okubiri. Buzibu ki bw'olina ne musuuza? Kyenogera kyabadde clear. Kitya? Posti yange ebadde clear bulungi. Era atandise ogamba ng'egamba nti bitter truth, amazima agakaawa. Kati yabadde bweti nasoose ne ngamba nti kibi nnyo nti neighbor wange tiyawangudde award ya BET award ya Grammys gye yawaddemu. Ne ngamba naye singa kyandibadde nga abayimbi nga benna mentions because I mentioned so many artists. Okitegeera tisinga twadde nga tulinayo ne ku bantu abalala ne watabeeraawo ne mu awards ziri endala, okitegeedde ogambye ziri ku level eyo, twandibadde nga tulina essuubi n'awalala, okitegeera osanga omu yandiwangudde ewalala, okitegeera ne mbagamba naye munnange omusajja alemera contacts is now kati emyaka giringa 9 ng'ozimusaba oba just golowooza kirowooze nti alabika azilemera nga tuzimusaba abayimbi bonna, si nze nzekka, okitegeera nga tuzimusaba abayimbi bonna, okitegeera connections kiba kitya, otegedde oyitawa, otegedde ng'ate waagenda eri agamba nti for God and my country, okitegeera kyova namugambye he should be saying for God and himself, not for God and my what? In my country, because bwogamba my country oba tutaddemu ffenna naye ng'ate muni tuteekawo kando zaffe ozikoleze tokoleeza gweyagala eyo yebeekola ki eyaka yokka ate nga yokkandi buyaka enda gamba eyo tegenda kuzikira singa endala zikola ki zaaka, okitegeera. So nga olaba aba Nigeria babeera mu awards ng'olaba taliimu omu, bali bangi beewa emikono, kyova olaba nti baavaayo bangi basituka. And that's why ffe tukya complaining ennyo nti badominatinze nnyo wano, okitegeera kuba bo beesikaŋŋana, okitegedde buli omu waagenda n'atwala ne gundi n'agenda n'oli n'asika munne, okitegeera nate munnaye wano kikola ki, okitegeera. Big Eye, omusajja tulaba ng'omwetisse nnyo, ogambye nti tagaba contacts oba tasobola kubawa connection. Singa aba avuddeyo n'agamba Big Eye nkuwadde connection njagala okwatagane n'abantu bano luyimba badde ngambye eki badde bagamba nti zigida ayina gondi ayina obubwana obwo buli mu kayumba awo oba bina bubeeraawo kati ye bw'omugambako omanyi tagana mugambako ng'abuweereza butandika okuteekawo simanyi bw'okusindikira message ng'abuddawo simanyi budda simanyi bukomentinga ate n'obutini buti tebulina kye busobola kukola, tebulina amaanyi kye busobola ate zino ensonga zibusukkako. This is more than ensonga gye wayogedde eyinza okuba yabadde ntuufu naye omulabi alabanga gwe yajogeredde mu kaseera akakyamu kozi akyayina tewali kaseera, akaseera kaba katuuse kaba keeko, akaseera k'ekintu kaba katuuse kaba kaki bulijjo ekikuli ku mutima gw'ogamba kaba keeko, ekintu ekituukidde bw'obeera obudde bwakyo bw'okira kituukidde bw'oba nga si budde bwakyo tekisobola kutuuka. Ekintu naye kituukire kino nkikuyigiriza bw'obeera obudde bwakyo. Enkolagana yo ne Kenzo ayimiridde etya? Nze nayogedde mazima
kati ekyenkolagana kiri gyali okulaba enkolagana weerina okuyimirira kuba terina kyebayamba. Nze nayogedde maki mazima kati ye ekyo kikigamba mu komenti ezo zennyini basharinze ebintu bibadde bingi bye wawandiise n'abakomenti nga ne bafuuka bangi abalala ne bagamba wooba oli awo Brian White olw'okuba agenda kudda ate nga wali w'amaanyi mu podiyamu eyo nti oyagala amawulire gabeere nga gakwogerako. Eyo level nagivaako naawe siri ku eyo level no awo navaawo dda mbwate amawulire gatya ode ennyimba oluyimba ne lunteeka mu bantu bonna husband material everywhere kati mbanja amawulire ki nga bwe ennyimba oluyimba lutambula everywhere. Kino kibalekawo nga industry ya Uganda okubanga n'aba Nigeria be mugoba okutuukako bagenda kubalaba muli mu ntalo za kuyombera Grammy nze tebanominate nze ye alina connection tayagala tusawo mwenga ba celebrity oba ba superstar. Kino kyongerako kuba kyovola nti abasinga bakisanyukidde bankubira masimba nebaza 90% of the industry music industry banebaza kitegeeza mbu kyongerako ku industry nti akajji kano ngezako kuona kufuli omusajja otegedde ekisumza kikoze eki akiremedde mugawo owange otegedde abantu bakwasa ekisumuluzo otegedde kyentegeeza nti Katonda yakukwasa kiki ekisumuluzo Katonda bw'aba akola ayita mu bantu bw'aba ayagala okukolera so okuyita mu nze nenkwasa nze okola ki zoyagala kitegeeza naye nga wamusaba emisanjo nga sabaddeyo nga wamusaba mu kitanda kyo neno jja nenkwaki sente so Katonda bw'aba nga akuyitiddemu buli wogaana okusharinga naabo bagamba ekyo kyakuwadde fena tuli bantu ba Katonda bakitegeera oba oliddemu Katonda oluki olukwe kyekikulemesa okugaba contact connection wazimusabako bakitegeera sisobola kutuuka wano nga sizimusabangako nagezaako era nja babuulira soon what happened bwe yali yakwanukula atya ng'olwo omaze omusaba contacts nga azikumye nja kubabuulira ki ekyabaawo after those contacts okuva ku makya owa postinze oba okuva ejjo walabyeyo kasimuke oba ku message ye nti muganda wange ngonzita sinnagiraba naye obubaka bwabuweereza alina baayitamu awo naye ate engeri gye bajjamu si eyo gye balina okujjamu oba eyo tegenda kubayamba amazima gasigala maki mazima. That's what it is. Big guy bino byonna byogeddwa omusajja Grammy yamulemeddeyo ku bayimbi bonna layini gye wakoze golowooza ani yandirese Grammy buli omu gwe nayogeddeko naye sitayogedde buli omu asobola ogireeta tebakulimba everybody can kyova olaba nti naye agiwangudde mwenna muna teri amulowoozezzaako si ekyo kati mwali mutunulidde Burna Boy si ekyo naye neyagiwangudde nobody expected so anybody can win kyova ate oblocking mikisa gy'abantu abantu beebuuza lwaki ovuddeyo okwogerera abayimbi abalala bavuddeyo nga White tetusobola kwogera lumu buli kimu abeerawo avaayo okitegeera ne mutandikwa yonna abeerawo asooka bwe tugamba nti kufuluma abeerawo asooka kufuluma mulango guli katubeere nga tugenjera mu boloka yetya okuddako emabega nomination ya Kenzo namunominatinze wakisanyukira lwaki sisanyukira nga lwaki nedda gwempa ensonga lwaki ensonga ekwatagana kugattako okitegeera teweegattako ogasa eki ku ggwanga lyogamba nti for good and my country era nobeereyo nogamba abannauganda kati nga bwewalaba mu BET bannauganda bamulonda kitegedde yabapika nnyo vote for me ne after voting wayongerako ki okitegeera alekerawo okugamba ekigambo for good and my country tetumiinako buzibu agambe for God and himself kitegeera baba ogamba nti for God and my country nze naawe fenna bali waneeno aba tutaddemu fani ali eyo nga mwakizi w'edikenzo ayo tulugenda fuuka lutalo lutya njogedde mazima kati kyonna kyonna eki outcome it's okay ndi okay nakyo as long as njogedde ki kusinza wagambye sogedde mu bubi sogedde mu ki njogedde mu bulungi naye nga njogera maki mazima kusinza ku posti ye linganga ekyaliyo
wagambye ekikulu Zigiddo does not want to be told the truth. Now he thinks his small team can scare me. Kyoga abatandise okutiisatiisa. Era katiimu kembagambyako. Kati ye yalowooza nti katiimu awo katono nnyo ku nsonga zitwogerako kati kasobola okukola mbwe kaddawo ne kadda ku gundi ne kasirika bu message ne kateeta simanyi bugundi gundi no tekasobola kukola tekasobola kuattackinga nothing. This is over that small team. Kino ndabanga ekyaze bigayi eringa biifu kati ate nga tulaba music industry biifu efuuse biifu ey'abayimbi n'abayimbi okubanga abayinako obuzibu kino kinakulaakulanya industry kijja gikulaakulanya kuba tekiri away from the music. It's all about music. Kiri positive. So kati industry efunamu nga contacts azigabye oba tefunamu efunamu watanga eriyo abalala beyazigabira gwe bootamanyi abali eyo abasibise tewali nze nomanya nze ni muyimbi mbeera mbayimbi yaleeta abayimbi bangi nnyo wano e Uganda bwe yali ayina show ekololo abayimbi abo gwe weefaako gwe ng'omuntu n'ogamba mampi waali aniraba controllinga yali ye naye bali bayimbi omaawo kati waba controllinga kitegeeza nti era yalina ekisumuluzo kya bonna however much abo ate waliwo ate awolala benkola wendi mukwogerako naye nga nzo kitegedde era still bali mu control ye kyogamba osobola obbasaba ennamba n'agikuma nti olw'okuba Kenzo waali wangi oyagala ngenda emenye hoteli zaabwe kifuba wayi malo kyalinayo ekibuuzo bigayi nga tumaliriza tugabe muno bantu bangi abasanyuse ekyo kiwavuddeyo ekitegeeza ekiraga nti abantu bangi abayimbi bangi abadde bali mu bulumi obw'amaanyi olw'omukulu okuba nga tagaba contacts. Ogambye ki? Ogambye abantu bangi abakusindikira message abakwebaza. Bangi abantu amasimu badde wano nga gankubira gonna notifications zimuziwulira ku simu kasazi bazi coming in. Abantu bangi abayimbi n'abatali bayimbi nga bagala music wa Uganda banneebaza. N'abayimbi 90% of the music industry bangi banneebaza nti big eye webale. Lwaki wayitibenda ate ye yakiwakanyiza n'agamba ye tomuteekamu muleke? Bambi nga omanyolero abantu abatya. Oli yenga atya. Wayitibenda atya Kenzo. Labika bambi atya. Otegedde. Ate nga tumunenya naye kutya. Atya. Labika atya. Naye ate mulimu ffe bali open. Kanze ndi open hearted. Nkugamba sawa saa kubeereyo nga nemulugunyizeeyo. I come out and nkugamba if time comes and nokugamba. Kugamba nti kiriwe because I want to be open. I don't want to be fake. Big guy. Yeah. Radio ndiwizo nga radio tanaba kufa. Ba nominatinga koko ne Kenzo biti is it yes bonga te wavayo atenge ebiseera ebyo wali sita naawe ng'ennyimba z'oyina ng'olabira ddala big guys katola abantu baba nominating ne Kenzo n'addakaawo kati yo okuva nominating ani addako so this a problem because akuze mbulungi. I think we can finish now. Obugambo obusembayo eri Kenzo omusuuza yonna gyali ne bafaani be obugambo obusembayo ndabutadde ku Facebook yange ku social platforms zange bwebinayogedde bisembayo kati yakuba ettooki atunule nkyali ku ebyo bina postinze byenkyaliko ayagala obiraba ngenda ku social platforms zange big eye star boss jabiraba.